Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale ng'otuuse ku mulimu wonna w'osinziira okutuwuliriza kubeera nga kwebaza okubeera ng'okola bw'otyo embeera yonna gwe gy'oyitamu gwe kakasa nti okola bannange ekibuga Kampala ennaku zino enkuba yatonye e Kampala neekola abantu bakiyitanga kyajabu sitegeera kyekitegeeza naye amaduuka street zonna ne zijjula okukakkana nga abantu amaduuka gafudde ebintu byabwe bifudde abayita mu industry area bw'obanga toyina Land Rover esobola okusitukamu awo toyita naye mpozi batugamba bagenda tuweereza SFC ekola enguudo emyala gyaziba ani tuli bwe tutyo nina John Kakande nina Aruna Kanabi nina Charles Romshana njagala kutandika na kusaasira fraternity y'abannamateeka abantu abanoonyi ba justice mu ngeri yonna mbadde nzija wano ngenza okulanga mukwano gwange omulodi abika Justice Stella Rachamoko Justice Stella Rachamoko Mungu amuyise bwabwe bagamba ti era agenze abali ekasese ngenzo okukyako enkya ya leero okutunula kasimu nga nabe yabudde abaana obukiwaniko kya poliisi egamba nti abaana 25 bafiiridde mu bulumbaganyi nze sagala kubeera ng'enanga agaanye nti obwedf ngamba obuteeberezebwa okubeera obwedf yes mu statement yaga nti twalumbiddwa EDF abaana 25 baluguzeemu obulamu emirambo gye batuusizza ku ddwaliro ne abalumiziddwa babadde bakafuna 8 nga nabo bwe batutte naye ebirala details zijja kusigala nga zijja kyalisirwa omushana abuuza abantu abatuwuliriza abagalwa atukusinganya b'emibeera emulungi Katonda w'amaanyi Katonda lwaki golowooza ab'emibi baba bakuwuliriza nabyo okusinganya nze bintumira kati bali lwaki olowooza bakuwuliriza okufa kusembedde mbadde nveeka ku makya nga sinatuuka kuvaayo bwe mbadde nsoma story ya ADF nga mukyala wange leero olugudde ku munyolo tunakiwulira ekyo kiresaawo John buuza abantu John banaffe mwenna batuwuliriza kyalero Simba mbalamusiza mwenna sewa mukulu kibazo ebigambo bya SFC okukola enguudo z'ekibuga nalabanga mukyala Kisakano kyali mu palamenti aga nti oli muntu omwami yejja natugamba nti ayagala kulambulako buki ku nguudo z'e Kampala ategere obuzibu naye terina tetwayogera era tiwaliwo wenesi nakyaluka nagenda kati mwongerako nzikwabo bombi siina gwenkooti nzikwabo siina gwenkooti kati bwogamba nti nkooti nga kitaawe wooli yagaa nti ngenda baweereza ate mukulu industry ebadde ebbanga bwetiyonna ti nkuba wetonya ebadde tefaanana bwetipitayo it's a good idea the army esobola okufikisinga these potholes naffe ffennyini tusobola okukwatamu ne tufikisinga potholes obuzibu bumanyiddwa bulungi nti mu nzimba y'ebizimbe ebyazimbibwa mu industry area abantu batampalinga ewotawe ne batakola kyano amazzi bwe gajja nga galina okuyita bwe gaali gayitidde tojjukira ssebenjoga y'Omuganda amazzi gakulukutira gye gatakulukutiranga ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Haruna njagala kulamusa kubatuwuliriza n'okwongera okubeebaza kubeera nti bakyagenda mu maaso n'okutuwuliriza naye ssebo naye njagala kukwegattako mukulu kibazo enyiika eyo etugwiridde mbadde mpuliriza nange ku makya
ndabyeko ne Imam Kasozi ng'alina waayogera nti abantu abakoze ekintu kyekaseesa emitima tebalinanga nti ebifaananyi abirabyeko naye nga byenyamiza nekya Justice Sarah Kyamoko tujja kumujjukira mu nsala ze ezisinga z'akoze naye nezijjukira ku nsonga y'abaana be batugambye poliisi nga neebuuza mu Uganda bameka abalina okufa mukulu lw'omushana ababeera sayidi eyo oba baali babaddeyo kutuusa lwe tunasetolinga ensonga zaffe tuzijje mu kuyumusaayi tubeere nga mukulu kibazo kuba bw'owulira abaana nga naawe oli muzadde nojjukira bino ebyali emukono abaana era mu ssomero baali bakasirwa oba nga tebalaba bajja tuli awo Somalia tubadde sebo tugenda n'ebiwundu era ndowooza tebitunakusetolinga kuba ekyali story ekyalwaninga nti emirambo bagikomyawo balala kwegamba maziga ku maziga naye waliwo omwe yayimba kulukakando no gyali mirembe gyabwe ndowooza how many more must die toyogera nti yayogera ku maziko ayogera nga atwereka akamwanya nga bakutte ku Facebook eyo ntakutayo ey'omuntu nga bwatunula kubanga alaga nti yakubye omulanga badde gwakwemoola wawenyabo nga temuliziziga n'eri kati bebaka kandi bano abageyo abantu ku bafu nti omulabi azze ayambadde nankani naye mukulu kibazo embeera bwekyo bweri kantandikira era ku wiiki eno mubadde mwogera ku SFC mukulu kibazo mungunya ebiri mu mawulire mukulu Major Jimmy Omara wa SFC yabage nti ffe twetaaga weeks 3 zokka sebo okufikisinga ebyo byonna mukulu kibazo byobadde oyogerako naye naaga nti ekibasibye era yabadde ayogera n'olupapula lwa New Vision naaga nti ekibasibye sente zokka naye bwe zijja ebyo byonna byokaaba mu weeks 3 z'ennaku 21 byonna bijja kuba bikoze eki wayi nga bw'oyita mu mawulire twaba weyisawo ekyaffe ngamboli ne kati tukyalinda era twatuuka juzi ogwanga n'asuubiza naga nti omupiira oguddako mu Juni guli Namboole bwe yagenda musajja wattu miskini n'akuba endeka mwoyo ne yeetonda ate ebyokwetonda nabyo byali bimuzaalidde makayi byazaalira ku nsiko naye sebo ku nsonga y'emu meeya yabadde mu paalamenti naye banna nze ebya SFC sibimanyi sibitegeera bulungi kisakana mukuluka kandi bwagaye nti balina ndagaano era oli yajja n'akyala bukyazi ne boogeraganyaamu naye Major Omara yagamba nti atulinda ssente sebo mukulu kisaka n'akola na bulungi sente ziva ku bajeti yani ku bombi SFC ya KCCA kwegamba emirimu bawamba miwambe babakira mibakire. If it is an emergency, twandabali tulina the contingency fund. In wrong with as an emergency. It's not because amajega ino okukola emergency. Baleesa ambulance ne bagiteeka ku nnyanja Kyoga. Nageza olaga nti bagikwasizza abamariini be bagenda okugikola ki okugiddukanya kati sebo bino si bipya SFC bwe bangeze ne bayamba nekola ebinnya naye se mukulu Kisaka yatuwadde n'ateeka mu mawulire naga nti bakaziba potholes oba bituli oba binnya omutwalo gumu 135 nizi jempito teeka mu ttaka baba tebakizibye kati enkuba yatonye kyabitutte bwe buzibu bwokka bwe nnina nti enkuba yatonye awamu teyakomye kutwala ttaka n'ebipaapi bya kolansi bye baataddemu yakunyuse nabyo. Mwami Gaganda abaati yazaamanyiza ayina omukugu ewuwe eyasoma ebintu bino asobola omunnyonnyola okuziba ekinnya n'okukigira kitegeeza ki sebo birimu emiteeko banga n'ebinnya bikula waliwo bye balina ne bisooka bikulamu era nga bikyali byolaba binza oba bikyali mukulu kibazo obukedde yakalulu nako kabaddeyo naye kagenza okuggwa nga abefudisi bakasimula bugolo ne bannamawulire ababaddeyo nga nabo bayisiddwamu empi
naye nekamalirizanga owa NRM yakawuuse buva oba ng'alangiriddwa lwe luganda olutuufu. Was declared the winner. So, Yes. Won the election. the electoral commission doesn't do that. Doesn't say this one has won. It declares. The one who has obtained the majority. Kati lwaki toga nti he obtained the majority votes? Lwaki ogamba he was declared? Eyo declare kwe kulangirira. Arangirira is court. Ate kati gwobikyusiza. You need honesty. That's how the system is. Kyekyo ssebe ekyabadde bukedde ya LC5 by elections kyamalaako kakananga NRM alangiriddwa mu bwangu. Ssebo mukulu Kibazo wali wano ng'okaayana nti wayita ku luguudo lw'Amatuga Kapeeka wiiki eno ssebe endagaano yawedde. Abubakar Technical Services bwamuwadde omulimu ogwo akole ki ateekewo mu ngeri y'emu wiiki eno ssebo olw'okunga amaze okulambula amalwaliro ne Prime Minister Mukyala Nabbanja n'addayo namugaa toddayo okulambula amalwaliro naye ne lwoku n'amuddiza namugamba gyenva ye gy'abadda naye siina nabudde bwe bwakumwana okulaganga biri awo bwe bityo. Mu ngeri y'emu wiiki eno ssebo Mumbeere kabaka w'abakonzo naye omusinga w'Enzururu kabaka ali omu Si kabaka. Oyagala kufuna emizizo Kibazo ow'abakonjo ayitibwa omusinga w'Ezire Mumbeere. omusinga wa Lwezulu mu businga bwa Lwezulu. Ate mukwano gwange Kibanza nga yaŋŋamba nti obusinga bwa Lwezulu tebuli artificial boundary bound. Obiwulira tebuli artificial boundary bound. Nti omusinga akulembera abasinga abali eno mu Uganda n'abali e Congo. ate kabaka Ayina essaza e Massachusetts. Kaseo ne Sudeni wawa. kanziremu nkitereeze omusinga wa Lwenzuruse obusinga bamuggyeko omusango n'abalala abantu 217 oluvannyuma lw'okusaba ekisonyiwo era amuwaabi wa gavumenti n'agaana naye takyabayinako nsonga Neyeebaza nnyo Raul Castro. Kooti nayo ssebo mukulu Kibazo singa kakando n'abadde akyawandiika amawulire nalowoozezza ku mutwe nti kooti oba kooti hammers naye kisinga obadde olina ettima n'akantu olina ettima bamusonyiwe ne balomba. Ogwo omutwe gwa musasi wa fitina. Ogwo gwa shariati si. ngambye nsinga Court rules in a harm case. But that one is a better one. Court hammers Wa fitina babyakola. Ogwo gwali gwa ngabo. Omugagga kakande era sebo yali gulumu era muzeeyise makula tumwebaza nnyo oba yatendeka abantu nda ne mubukedde bakyagendera ddala balese basize ensigo etaviirawo ddala. Kooti negamba nti sebo abamuwola ssente baali batuufu nnyo era tebalina nsonga yonna kubanga bajja ne beemulugunya. Mukulu Kasaija ssebo naye bajeti yamaze ogisoma ya trillion 5.3 Matiya Kasaija n'agamba nti banaye mumusonyiwe oba Kibazo obadde tonnafuna mmotoka mpya guno omwaka yagambye tolina okuggyako ambyulensi nezo ezinatambuza ya security n'amusolo amala mu mwaka wakati n'agaba weeva naye nenanyini bajeti naye n'amaze agandi banaye mbawuli trillion 17 ndaba zigenda mu bbanja naye zamulumye sikkiriziganya nabyo zamulumye sirowooza nti zimuluma anti yabala zinatezeragawa tugenda kusaba era nanti yagendiga yamaze okuteeka ekigere kye ku ttaka ebyokuddayo okwewolawola ebyo nga tategedde bulungi namabanja mugaso gwago
nabwo tajja kikola ki ayinza okubanga mu wiiki ewedde nga tebannagenda kusoma budget babadde bagenda kwewola keja wamanerenda nga ye malengo ng'ate manerenda ate nga naye talina nga naye dira buloka yakunganya ayinza okubanga yakitegedde Mungu yatukola ekigambo tebajja kumuwa nalaga nti mulekeeyo naye nga musajja wa sebo nze nsoma naye omanye tusanga tulina sente zigula mmere nobanga wakafunamu ezigula emmere nga atuusa n'okusasula ebbanja between buying food and paying debt. amawulire amalungi mulwadde naye yakubye ku matu era naavaayo ne speech n'agisoma neyeebaza nnyo naabo bonna abamusaasidde okubeera nga abadde mulwadde amatu bakola nti omulwadde akubye ku matu alidde ne ku kamere olwokuddeyo nakola ki nti abadde obubi agenda atereera anti bamugamba nti era n'asanyukira nnyo abo bonna abamusaasidde ne bamwanaga nti ndabye siri mubi nnyo nga bwe mbadde bakola ki oba kekabadde akatebe bwe bagamba yavuddeyo kutegeeza nsintali mu ICU yamaze n'atugaa nti bannange siri mu ICU ndi ntudde wano mu kisiikirize n'abasawo nabo bagenze mu kooti abakyakaayana kubanga batwalibwa mu malwaliro naye Kasayija mu kusoma kwe bajeti yagenda nti sente amaze oziteekawo ez'abayintaani ne ba senior house officers olwekyo tewaliwo kweraliikirira n'abakungu 6 pulezidenti yagambye alina nezagenda okuwa bano abaliwo bwabadde obuwumbi 3 sebo n'abakungu 6 okuva mu ofiisi ya prime minister nabo leero basimbiddwa mu kooti wiiki eno evunaana ngenda kumaliriza naye mu story ekyasinze okunseberamu omulamuzi nti mwandiyeyambye nemukola pre-bargaining kubanze nga muli eyo mukirowoozeeko mu pleading guilty so nga abakungu b'omu OPM 6 bavunaaniddwa okukozesa obugenzi nga bakuvunaana biliyoni 4 ng'okweyambayamba nikulu kibazo tugenza okumalako nga Japan eri ewala eri nayo mu yabataddewo bali mu kuteesa ku tteeka mbago ly'etteeka likwata ku nsonga z'ebisiyaga aga nti mpisa eno nedda si yakijapani abajapani tebajagala naye UN egamba nti nammwe mulimbe mwe bantu mulina obubakakasa kati olutalo oluli awo ne UN enjogera gyeyogeramu ya lulimi luli mu mannyo teyogeza kirimi Gasimbagane ne bannamawulire nomanyi Japan ennaku zino erina ekizibu ndowooza eggwanga erigiridde Italy. Japan erina amaka miliyoni 3 million abandoned homes mu countryside. Abantu abakulu abawerako baali bagenda mu countryside bwe bagenze bakaddiwa abakadde abaliyo. Japan yesinza abakadde mu nsi yonna bawangala nnyo kati Japan is number 1 kati ebajjayo against population an average against population Japan ebajjayo mu byalo amaka g'abakadde agasinga gali mu bibuga n'abaana baabwe ate tebaagala kuddayo eri mu byalo. Kati Japan ewa motivation eri abantu ayagala okusettolinga mu byalo. Naye in addition to that, the family ratio in Japan currently ratio ya family mu Japan buli pair y'abantu couple ebalirirwa okubeera ng'ezaala about 0.8 of a child e Japan. Tebaweza mwana mulamba nti bateebereza nti Aisha bwakwatagana ne Haji nti neofuna n'abalala nti wakati waabo Aisha osuubirawo okuteebereza nga omala gatta 3 okuweza abaana ababiri mupe buli peya 3 ofunamu abaana babiri egamba family 3 osangako family mwezadde omwana family 2 osangako emwezadde omwana. That is 1.6.
ne bagendayo Lugunda nga bakulembeddwa Ramaphosa babaganidde mu Nyonyi kumala essaawa 9 balina okutambula ssaawa kilomita namba mu Ukraine ku kigere kirungi ate we batuuse bomu nezibwatuka tumuyoza wala n'atagenda awo covid yatutaasizza naye waliwo naye bwe boogera ku bibuga Romushana ajja naloza nti ne Kiev alinga Kampala nti ovuga wano street neeri biba bibuga binene kale n'olwekyo nti abajapani bwe baba balwana etteeka ly'ebisiyaga we basinziira basajja batu ne bakazi battu ndaba we bava n'abayitale bandigezezaako kuba ne population ya Italy is actually lower than the 0.8. I thought the Supreme Court anareka that the Supreme Court Japan n'enjawulo ya Italy north ne south balina enjawulo eno mu southern Italy bazaalira ddala abaana bangi nga Africa kati eri mu north Berlusconi gy'abadde ava be balina ebizibu ebyo. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire John ntandikirawo ngenda kutandikira akantandikire waliwo omushana Aisha bamuli abadde nga gate crash amateeka ga wano naye awulira amatu agataddemu obuntu amateeka ga wano gaga nti gagaddewo Romshana mpondo nga batabani ba Lugwanga mmanyi njagala kutandika na Romshana ndabagaye nti bwe ndabye eggulire lya taake Kasese boda nenga nti gomanya ife Kongo lugudde ku Munyoro leero omuntu yeekaabire omuganda afudde kakati baganga nti omuganda yesekere Romshana njagala kutuwa your perspective yebituguddeko your speculation your analysis ne conspiracy nayo giteekemu agamba ngezaako nnyo obuuke ku kiri ku nsonga don't crawl oleme kwekulula wansi kati gwe walemerayo sijja kwogera bigambo ebyo simanyi muduze leero amapeesi otyoga but nkulu kibazo yali wishi yange yali ambition yange kyali kyali kyetaago yes nti eri gye nali mu analysis room mu intelligence ngireete mu media tusobole okukola analysis mukunganye abamawulire mukunganya but nali njagala kulaba oba tusobola okuleetamu that element of analysis and then tukola analysis then we make projections what you call a trajectory tulagawa and mbadde ku subject in for more than 15 years even John Gasimbagane ogenda okuwulira nti wabadde obulumbaganyi buba tebapulaninze lunaku olwo ate ekyalangu olina okunoonya bulimu ki because omuntu okutubutukairota n'okuta omwana n'ebiso masasi biki what could be the reason that when you scan conflicts zonna weziri kebe mu Nigeria kebe mu Mozambique kebe even mu Syria eyo Yemen n'olaba engeri Israel yokka gye yeeyisa mu Gaza then n'olaba engeri ekyali mu Northern Uganda because mu Northern Uganda abaana babattanga so ADF yaliyo or suspected ADF basala abantu emimwa ni wano babadde babasala emimwa byoyita bipanga squad z'ebinebirala so there is very serious insecurity omukulu Kakanda akyogedde ate ngoba n'akyogedde mu kanaali ng'oyogera ku bulumbaganyi bwali ku ssomero mukono eryabatalaba yes so n'amasomero babadde bagalumba babadde bagwokya kati tulina okutunuulira is what is in the school kiki ekiri mu kwokya essomero ekirala is it the same school ey'emabegera
era ADF yakola attack Bondo. Is it the No, that same? one was a college. But that is if it's ADF. Kakati kakati wano ndabemu elements 3. Esooka nti obulumbaganyi bubaddewo mu Uganda, tebubadde mu Congo. Waliwo obulumbaganyi mu refugee camp ini tuli tuwadde waggulu wa Lake Albert awo, naye mu Congo nga bagamba abayekena. But this time tebagamba ADF, there is some group gyebayogera, the militia group in Congo nti yeyo cheza refugee camp, but Uganda ate yo negamba nti ADF. That is towards Western Nile. So wogamba nti it's ADF ate yekola mu Western Nile side ye Congo. Then ne ekyokubiri this time buli mu Uganda. Bwebanga buli mu Uganda, then what is Suja doing? Because ye Suja egamba nayingira either mbazzeeyo eri munda oba malewo mbalemesa okuyingira wano mu Uganda. Take the war to them balemedduleta wo. So that, what happened? Baba yisema bega bali munda bwebanga bo ekyokubiri bubalumba luli waliwo bayingira ne bakobagana n'amaje. So a unit or units entered oba bebaka oba bagenda mu nnimiro oba bagenda mu kusaba anti bayita basalamu oba bagenda mu kusala amaje ne gajja ne gabakuba gwane gakola ki ne gabamalawo. So when they entered the other time okubagana n'amaje tebalumba amasomero. But this time balumbye. Now katugende kulumba kuno ndaba ebintu bibiri ebiri kulituko. Besides of course ekimu kutta kyetutunulira mangu but waliwo ekyemmere that stores baziyodde. And I'm talking about store y'emmere ey'essomero. That has been reported. Kakati ekyo nakyo kikulu nnyo nti bali baagala mmere balumbye ku lw'emmere. Are they very desperate for emmere? Bwebanga naye nalabye nanga agamba babalumba babaza oba babagoberera because they want to Hot pursuit. You can't hot pursuit a force wanji to pursuit really. In mobile force esobola okulaba woyise ebigere biki ebi. So simanyi wana yo bagiyita hot pursuit. But anyway, nanga bagenda mu Virunga National Park. So wanga bagenda mu National Park, then it means waliyo camp mu park naye nga yeetaaga mmere. But the question now is food. So can we say ekireeso obulumbaganyi is food? And then of course the last one is bawambye abaana. Because he's saying that there are children who were abducted. So babawambye kwetika. And then these are how many? How many? Of course bara kutuwa abaana number y'abaana gye bawambye and benkana ky'obukulu. Because obukulu bw'abaana would show nti yes bano baba tutte olw'okwagala okwetika emmere. The other issue is nani nanyini somero. Ekyo nakyo kikulu. Because bwebanga nanyini somero is Kanabi, police emulumba nti madalasa. Right? So if you attack, but you see ngantu Romshana Charles yaya ina rehabilitation center, then police they had jirumbi. ADF yandi rumbi ko. Hariga ADF yandi chance. So in other words, olite yalumba madarasa, yalumba ideology. But so in other words, the two forces, the state force, the force, the state or the non-state actor now bali ku institutions. Kakati bolumba zina institutions bane ngobera nyo conflict in West Africa. Population etuke yosera ne kutuka. Ikibazo you want to imagine nga kino kiri mu masomero wano. Can I use an example? If you allow me. Bakubiye buddo. Abaana bajjire buddo omuliro. Era bwe nalabye kino, my first picture was
nga nzijukira abaana abafiire. Oh yes, budo junior got. But waliwo concentration middle class weri imagine middle class yaba kibazo banye tugayiraga na amasomero ono kisubiwa nti gye bakubye 25 still then it wouldn't be home, but wekibera home nga mwaba 25 omwana omu uwo umwana omu is how you would feel it, but katibano tetukifeeling nga we kyandobadde because they are foreigners. Musoma namba Kongwe ananka Rwenzori eno Kasese, they are foreigners. how But what's our mawulire? That's the problem, that we are that dead in society. Yafa feelings zafa okumanya nto okufa we kuli obulumi we buli nga kujjako buli mu nyumba yo. We don't feel it. That's why can I be saying tulikoma di, when shall we shift tulivaddi ku musaayi ne tugenda ku mmeeza ne tugenda mu kuteesa. Now why because you see ono akugamba ono gobalungi wa madarasa akugamba I've been at this for 20 years naye tosobola kwogera naye. And I remember I raised it with Rugona nakyogera ku ne Dr. Wakana Rugona naye wotiro n'omusajja mukomera, why do you want to think nti omwana waali baawo omwana we tali mutta rumshite kitone nga mugenda kufa, you die, because bano mbamalira mu makomera gye bafiira ne muleko obusungu bungi nnyo mu baana baabwe, na abaana baabwe bwe baba bagira abamwe tebasobola kubagira na kisa. And that answers your question. Musomesa wo gyabadde ayogerako Sheikh Muitamir Sheikh gwagante agambye nti bali tebalina kisa. Imam Kasozi. Yes, abaana abava mu conflict eno omwana yatunulira engeri gye wattaka n'ebikitaawe n'engeri gye wamukuba amasasi mu compound kati agenza ayine mundu bw'aba akomawo talina kisa. Bali emundu eyo n'ekisa kyo tekinoonya ababadde Kasese, no, kinoonya Muhoozi Kayine Rugaba, kinoonya Museveni, bwe busungu obwo. And we need to hear it. We need to hear it. One, tubuwulirize and tunoonye eddagala lyabo. Amaze. Amen. Gasimbagane ne bannamawulire. Kakandi. Ese. Naye Western Uganda wonna wabinyo. Mbadde nga nkyefumitiriza. Romu China. Abembala abebake. Ku bigambo jjajja bajja okwogera. Byonoonya. Busy. Those pigs will be killed. N'okutuwa ye munda ye mistakes ezakoleddwa abajaazi ekyo kijja kulubira nnyo naye tekijjawo nti omusaayi gwayise era nti waliwo abantu baffe abali mu bugigi olw'okufiirwa abaana baabwe oba abaana baabwe okuwambibwa n'okutya okw'ekitalo okuteekeddwawo okutya ate nga kino kizze ng'abantu baffe mu kitundu ekyo bali mu kujaganya kege essanyu lyabwe lyonna lyalinyiddwamu eggere. Ani alina ekigendererwa ekyokulinnya mu ssanyu ly'abantu b'e Kasese ababenza ebijo ekyo kyefumitirize. Ekyokubiri nti ng'omushana mugambe nti buno obulumbaganye babaddewo ng'omumbeere yakatuuka. Ekyokubiri lwaki at this time bw'atta omumbe kyeneefumitirizaako bw'ata omumbe mu bitundu ebiriraanye Congo ng'ate nga omusana wagambye waliwo era abayeekera basala ensalo ne balumba. Kijja kitya nti amasomero ng'ago tegabadde na bukuumi
Boko Haram kijja lindako Boko Haram erumbye amasomero newamba abaana mu kitundu kya West Africa kya Nigeria across the span enfunda n'enfunda n'obeera wakuumye eno ne balumba eno. oyogera Nigeria emanyiddwa nga corrupt army profiteering from the war Boko Haram. Naye bwe twogera we're highly professional Trained. and highly armed, sophisticated and ideological people army. naye jjukira kamera ekulaba olina okuyogera mu mazima Erina ne drone se bubbanga ezimonitoring ekigenda maaso. Sebo drone ezo n'aba Ukraine baziyina neera abagundi batuuka. Bali aba Ukraine bamanyisa ejje eriri highly sophisticated. Kati neewuunya nti amasomero mu bitundu ebyo tumanyi nti biri in harm's way. Singa essomero libadde ekitta nti oba eri abantu ebyatulabi Hassan Turabi secondary school teririna basirikale balikuuma Hassan Turabi erinnya baalijjako ebalijjako kati bweyogera SS mama mwatya naye nga nti mulina omugongo naye baleeta abaana basomere kote ekyo tekibatiisa 25 mwana ng'asoma ekyo mbadde nkyefumintirizaako naye ekisinga obukulu nti eggwanga nga omuwi w'omusomo na Uganda awa obutitimbe n'obutitimbe ogezaako okumalawo katusubire nti abalumbi baadwa EDF lwaki osuuba kubanga waliwo obulumbaganyi obwaliwo tetumanyiyo balala ojjukira Police kyetugamba. ne balumba different ne camps amagye at the same time. You remember? Ne batiramu ne major waliwo major gwe baayokya bwe banga baali balina capacity esobola okulumba omusozi gwonna the entire Wenzori lwaki this time basookera kusomera gyeyaga okugenda nti tusasanyiza ensimbi kati myaka emeka giweza ebiri nga tuli ekongo musujja tusingawo twagenda just before COVID naye era tulaba nga ng'omukulu kanayi bagambye omusaayi gukyayiika ekongo ne Uganda kubanga nabati b'ekongo nabo bantu bayinza okubasiba na Uganda naye nabo bantu nabo balina baana abakazi n'abasajja battibwa buli kakedde naye nga omulimu omusolo asaasaanya ensimbi eziwerera ddala. Nali nsoma emu ku speech y'omukulu Museveni ng'agamba nti oluusi okumalawo obutali butebenkevu naddala ebintu nga bino weetaaga okuyingira njogera nnya newekiba nti bali abakola ebintu ebyo tebalina gyo gyetegerekeka naye kikulu bakkiriza okwogera kati tulina balowooza nti military solution eri possible naye kirabika teri possible in asymmetric warfare. n'olwekyo omusaayi gunayiika kutuuka ddi era omuwi omusolo anaasasaanya nsimbi kutuuka ddi era omunauganda anaafiirwa abaana bameka kyoke tutegeere nti tewali nkola esobozesa Gasimbagane ne bannamawulire mukisa bantu abo kwogera na gavumenti kumanya tusoboka okukomya obulumbaganyi okuyiwa omusaayi eggwanga litebeekere apuliriza Gasimbagane ne bannamawulire ngenda wa Haruna Kanabi naye bwe mbadde nzija ku makya ina munywanyi wange gwe nkubidde sometimes abeera ne analysis kibino ebyamagye nga
deeper. Bwemugambi nti owaayi era onnoonyeza kubanga mbadde sinnamugamba nansonga lwaki mukubidde nanga era onnoonyeza kubanga ti oyagala mbeere subjekti ya Gasimbagane kunza ti mbadde njagala kutegeera kino nanga nti emu ku success z'omuntu yenna akuyeekera is to push you to withdraw forces from their regular work into protection of your high value assets. Kati bwe tubadde tugenda okwogera asset kati zaatandikidde ku baminisita, atandikidde ku bakozi ba gavumenti, ba members ba family, baba wa snipers. Naga nti abo assets za gavumenti aga nti ne banna science wano twandibadde Professor Sewankambo ajja kunsonyiwa kuba gwe tukozeseza ng'ekyokulabirako aga nti Professor Sewankambo wabeera ogambye oli ogenda nani nagambye sijja mu wabeera nti wabadde walina okubeera nga wali protected because he is a high value asset of eggwanga lino. Ne bamaseka babo babayamba nabo babeera ne basniper babo. Kati agenza okumala okunnyinnyonnyola ng'alaga mulina bascientists nti abamu kati bandibadde balinamu safe house aboard z'amagye ng'amagye ge gakola ki ge gabayina. Of course nina ekitabo kyensoma tukisoma ayina kopi ye eri digital nze nalemerayo nsoma kyampapula bakiyita the cheap war cheap as CHIP. Kati tubadde tunyumya nanga nti okira nti bannasayansi bonna amagye ga America gabakwata nga gazudde nti technology lwe lutalo oluddako olusinga obunene nanga nti naye abasumbuwa gavumenti yakuno ate ekyo ndowooza twakyogerako wano okuva lwe bakuba Kaweesi ne bakuba Kagezi ne bagezaako Katumba Meja ni Kigundu n'abalala baza gavumenti mu ku withdrawing amagye gajje gakuume high value assets zino mwekyo amagye waga withdrawing from where it should have concentrated. Kati where should it be? Mkwano go agudde mu trap yo. Ati addayo no linda kolomshana addayo aganti omuntu bwakulumba yalowooza ye alina conviction ali convinced abatulumbye bayeekera nga lw'omushana ayina paani aganti okujja ne bawamba essomero balina okubanga balina coverage balina backfire simanyi bwe bawithdrawinga balina abadde okubagirira kati ye mu kirooto kye abadde alaba nti eno eyatulumbye erina kubeera brigade number nkugamba ye kubanga ye abadde andaga nti bw'oba oyingidde mu kilomita emu n'ekitundu kitegeeza omaze ebbanga bweriti ng'osikaninga area ng'otudde mu area nene emabega wa essomero lyewalumbye olina okuba nga watadde. Of course mwe abaabisoma olumu muyitawo ne mubulirayo but for me kyenzije ewuwe kyekiri ekigamba nti batuforcinze into a mode eri ega nti katusoke twekuume wano kati yefiya ye nti ono bwakuba Kasese muddusa ebyokulwanyisa n'amagye Kasese era ngambye nti kati wegendereze enkyo oyinza okulira nga ate bakubyarwa nti kakati kubanga wano mwatutte bineeno mutunudde eno kati bajja kukuba eri kati nemubuuza kakati awo okola ki kati mubuuza kati wano okola ki wange eriyo be basasula okukola omulimu ogwo ampuliriza nkomawo kwanjulira ndine John Kakande nine Charles Womshana nine Haruna Kanabi ne Aisha Kabanda. Haruna mbadde ndi wano nga neebuuza nti bino bigenza okujja nga Abamerika betwakayana nti baatuwana buyambi era nga tuli Somalia pulezidenti aliko Uganda nti oba tebaagala balekeyo nga bakamala okuyisa ekiwandiiko ekirabula abatuuze baabwe ku mbeera ya Uganda
nalabye eggulo gavumenti yazzeemu nenga nti ekiwandiiko ekyo tekyazze mu mutima mulungi ki ate essaawa 5:30 essomero ne lirumbibwa abaana ne battibwa. Naye mukulu kibazo njagala tuddire Uganda yaffe tugiteeke wano kuki no kubanga it has been a trend. Bwe baalumba era sayidi eyo America yasooka okwogera. Ambassador mujjukira bulungi yali wali musajja mumpimpi bwanaga nti abange Western Uganda eyo waliyo ekintu. Eggwanga teryafaayo oba batukulembera naye oluvannyuma era ebizibu ebyavaamu. Nti mukulu kibazo mu myaka gya President Museveni okuva lwe yava mu lusiko ng'obadde otadde Uganda ono omushana abasaba nti asoma nti mumanyi okuteeka noteeka wano kapini bwe tunaayita wano ne tudda wali mugiyita kyeyemmeeza kwe muteeka Sando modo. oba sandi modo Sando modo. aha if we move from here this one najja wano ono najja wali tujja kuba tutuuka wano bwe batulemerera wano ono ajja kujja biki nze mbiraba mu firimu naye si bibeerangamu naye bw'ossa Uganda ku eyo sandi modo n'ogigoba okuva e Karamoja n'ogituusa ewammwe eno mu Bafumbira Kisoro awo n'ojja olaba omusaayi n'ogijja eno mu Teeso n'ogiyisaamu n'ogituusa mu Bakonzo wonna ojja kujja olaba incidents ez'enjawulo. Tegamba ne tujja nga tudisikasinga ebintu ebyo leero tuli kuba n'abaana luli tujja kuba nga tuli ku Kaseese bakirumirani kirumira mutima nti bazze era Kakanda abadde ayogera wano nga tali wala nnyo n'amazima nti era president bwe yavanga nti intelligence yange yabaddewa mwama akoze ensobi rerere ebyo ne bibaawo. Ekibuuzo kiri ndi mukulu kibazo when shall we sit and reflect obukulembeze obunyumirwa ennyo okubeera nti ffe buli kaseera tubeera mu maziga naye nga bo omutima gwabyo gugamba ono omusajja yima nti emitima gyakaluba kuba Kakanda agezaako okulaga nti pulezidenti gwakulaga nti mugumu nnyo ye ne kino tekijja kumukola ki nakalaba wano is very cynical. Agamba nibyagenda okwogera mbamanyi kyekyo kyennyini Kakanda is very cynical. Nti president bwajja ajja kwogera naye nze ngezaako okutunuulira ng'omuzadde omulumi bw'obeeramu n'omuzadde omulala ow'e Karamoja ow'e Kaseese ow'e Teeso kubanga bino byonna bikomyawo ne biri ebifaananyi ebikadde eby'abantu be baayokera mu ggaali zaki mu biyumba by'eggaali zaki z'omukka ino mukula naye kibazo otambula recently obadde onyumya wano nti wabadde Dubai naye bw'oba otambula nambye wabadde onyumya kankozese nga referenceezimala edakiika 2 ez'ekichina ez'amaana zirikirawo naye abakazi mukuba ekigo ebyo mukulu kibazo si byange abyogera byabo bemuwulira naye bw'otuuka mu nsi ezo ne wane Kenya Tanzania olaba ensi eziri mu mbeera ez'entalo nti onaatuuka e Dar es Salaam ng'ekisooka okwaniriza mukulu Kakande n'otambula mu street maji bibomboola mundu lwenasembeyo okubeera e Dar es Salaam nayise ku street okuli amaka ga president ng'ogenda ku Nyerere conference center eri naye nga mpaawo enkuma yaawo ninga nti ono Samia Suluhu naalonga ali kuki anti oli muleeya Kakande abadde andaga wano nti omuwendo gw'abagambye abakafa bali 40 abamusinziira ku gugenda kweyongera. Kati bw'obeera mukulu kibazo ogambye Tanzania n'otunuulira ogambye wayita ku street eyo ng'eriraanye akatale k'ebyennyanja akanene oba nako wakatuukamu
nga tekali wala nnyo ne State House naye ng'awonda ffe twakajjawo dda tolabawo ki bali eri batunda simanyi octopus Tolabawo magye. ga kisajja nga waliwo president wali bali bagala kujja All Saints Church yegenda tolabawo mundu abantu nga batambula tetugaa nti nabo tebalina security yaabwe naye bakuwa confidence nti oli mu nsi etalina ki mutawaana waliwo omukwano gwange munamawulire ava bulaayi eyo yajja n'abeerabo n'aleeta ne maama we kati maama we bwajja agende nakasera awo agule ku bibala ng'abyagala nnyo n'abuuza nti naye wa enewammwe lwaki abantu babeera n'emmundu zino ez'olutalo is your country at war nani nemugamba security yaffe nti lwaki tebakwata biggo the population is an enemy abantu are enemies of the state ati nze guno omulanga gwange eriba Aisha bano abatuula mu parliament zino incidences mukulu kibazo tuzija kuzinyumya nnyo n'endala zijja kubaawo naye tunaatuula ddi tu reflecting Uhuru Kenyatta mutwale nga mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni bwe yakutte ensi ye he was a business minded person tuvuga tutya twongera tutya okuwamba KCB ne zitambula ne zigenda ne Sudani ne zikola ki ffe tuli mu Shuja tuli Somalia ate tumaliriza ate naffe wano tukaaba maziga wajje tulaga Gasimbagane ne bana Aisha kusobola okuzibereza amaaso n'otunuulira ekiri mu ssomero eryo nga kiri mu masomero wano mu Kampala muggalawo bwe bamusobola okuggalawo nga kituuse lwaki temuggalawo nga tekinaba kutuuka bangambye nti according to the new vision so far we have 41 students that have been confirmed dead. Aisha, of course kiri lw'omukyala kye yayogedde kiri very pertinent. God forbid singa kino kyabadde ku masomero gano agatuli okumpi singa ebiwoobe ebiri wano kino nakyogera enfunda ku Kanungu eri omukwano gwange Mungu amusaasire yafa naye yafuuka mukwano gwange nga tumaze kuyomba wano ku radio bwe nabagamba ku Kanungu nga mbaganda naye njagala kumanya abantu bano baavaawo abe baayokya n'oyokya abantu baali bameka abantu 1,000 bali minni oba 2,000 n'obakumako omuliro ekyalo ne kitakuba biwoobe nabagamba nga nti nze mu kereziya mwensomera mu kereziya mwensomera luli najera bwe bagaa nti eyesaawa 4 kereziya yaguddemu omuliro abantu tebalinda kubagamba ani yafudde bo bakolerawo list negundi mwali ne chache eri ku kyalo nefiisa abantu 2,000 ebiwoobe ne bitasaanikira kyalo kyonna n'oleeta emirambo Kampala wansi w'ebizibu ebyo ne bindeetera ebizibu era saagala kubyongerayo naye kati olwaleero of course abaana bano baliko families gye baavudde pain eri bampeereza wano ebifaananyi binnemye okulaba kubanga biri gruesome ne kati nsaasira families ezo bino byonna bye mwogera nga mwogera ku gavumenti njagala otunuulire ne pain y'omuzadde ne pain y'ekyalo babikubiddewa mu ddwaliro oba kusiina emirambo giri laid on the floor. Aisha, njagala otandike nga lowooza ku muzadde oyo gavumenti kakanda agaye nti amanyi ne president kyagenda okwogera n'ekijjira mukwano gwange yawomula amagye ensonga gyompadde njiwadde kibazo bw'aba yagadde ogiteekawo ajja ogiteekawo kuba sisalawo ku bigenda kuteesebwako oyogedde ku baana be batereka Nungu nze nina interest abantu nze nina interest mu kwagala kyawukanako n'ekifaanana
okukola profiling y'abasirikale baffe be battira e Somalia nabo nkyano noonyeze waffe Greater Mpigi yonna ne Greater Masaka sinaba kufunamu bakuba biwoobe ate nga byandibadde ebiwoobe bigabanwa eggwanga ekyo kye bayita shuja shuja inako weevaako kye bayita shuja kati oli kimanyi be battira Somalia ngezaako okunoonya maka meka agakaaba oyinza okwesanga nga kiyinza okuba nga noonyeza waffe Mpigi Greater Mukono Greater Masaka sinaba kuwulirayo bakaaba so nga twafiirwa abaana bangi twandibadde tukaaba nga eggwanga abakaaba ebiwoobe bingi oyinza okwesanga nga biri ku kyalo kyagala omushana bano bokka naye kiba nekitu reflectinga bulungi ng'eggwanga. That said, aniyambadde video awuliriza show yaffe agambe actually abasesi ba ADF kikwatagana n'abano bonna byeboogedde kwalaga nti kwebanga ADF noga nti kwebanga ADF olaga nti abasesi ba ADF nampereza video naga nti yeyaga nti actually yasse is M23 they even celebrating naweereza video nabeeyozayoza video eyo njirabye naye simanyi nti sinkadde ndabanga oba sinkadde kubanga ndaba basalutinga Sultan Makenga. I think that is a very old one. waliwo aweereza tweet n'agamba John Semberero Muzindalo nti it took UPDF 2 hours to respond long after the terrorists had finished the rampage. Yet there is a UPDF barracks 1.5 kilometers from the school. A police division headquarters 2 kilometers away. A police station 800 meters from the school. And a heavily fortified UPDF brigade headquarters 6 kilometers away. So we should see other soldiers being court-martialed, the Somalia style, rather they didn't respond the way they were expected. But that said, Peter, for me the biggest kibeera accurate naye bwe balumba ne bakugamba nti balumbye amagye n'ogajja mu defense ne bagakuba ogenda mu kkomera. Yes, order n'okuva waggulu higher up to the level of the president. kati oyogera n'oli gwenkedde okwogera ayinza okutakula muve gye muli alumbe. Where I had the problem with that gentleman, the government ebadde temanyi that there is no intelligence, that they didn't have the intelligence. Bw'oba olina intelligence bagenda kulumba olina okuprofilinga assets zo eziyina okubeera attacked. Mwe muli amasomero, mwe muli bridges, because you have seen soldiers guard bridges. So if you can guard the bridge kati ngeno olutindo lwa Kunairo, yes, you have a whole unit there guarding it. Why can't you guard the schools? Now you should be guarding universities, you should be guarding the schools. Bwanga tosobola nga abaana obagaba ne baddayo because it's an emergency. Kati olinze bawukyama somero 4-5 mu kibuga Kampala olwo kokagale. You are assuming that they had intelligence. No, they did. Well, that's the assumption you have. If they did and they didn't do anything katulire nanyini mbizi bwana azogerako. Nere kanjogere ku nsonga kwembadde njagala ogitambuza. Peter, for me, first of all, the timing is very important. Nga bwe tukyogedde wano. Timing ya omumbeera okubanga yakafuluma nabaawo okuteekawo entiisa mu kitundu. I don't think this is very innocent. N'ekyokubiri, bw'otunuulira ADF, ebimu ku ADF byagiwa okuwangaala nnyo mu saidi ya Rwenzururu. Yafuna omukisa okukolayo business. Netebenkeerayo nenkolayo businesses nekola timba nebeera mu gold. Eyo baali bayingidde Congo. Even the part of Rwenzururu. And one would wonder, community abalowolezebwa nti bagiterrorizing besobola okubawa safe haven to do business. That's another thing we need to think about. Nenze nekisingako ddala obukulu kiri nti ADF, just like any other rebel group ebaddewo nga LRA bwe yali recruiting abaana abatamanya nti bagenda mu lutalo ne LRA bwe yakola n'abalala kubanga ffe
abalina close relationships ne families z'abasiraamu kiri very clear nti osanga family egamba nti abaana babatwala tebategedde gye balaga ne beesanga nga bagenzi eriyo families z'osanga nga bawipinze out abantu baayo bonna. For me the fundamental question twagyebuuzaako wano nakati bonna bonna bagyebuuza nga ate entuufu, what does Museveni lose with speaking to the ADF? We thought initially that Jamiru Mukulu was the problem. Jamiru Mukulu wamukwata 2015 ali mukomera naye ebizibu bya ADF ne Uganda tebirekeddaawo, and whenever we bakwatayo omuntu wa ADF bagamba abasiraamu. Has President Museveni a fundamental problem with the Muslims? Baba do you have a fundamental problem with Museveni with Muslims? It is him to answer kati. Okitegedde nti Museveni atubulire kubanga wadde ategedde nti basiraamu, he has known it is kubanga ye President Museveni, he has named ADF not as ADF but the Muslims. Okay? Era emabega yagamba nga lwaki President Museveni yasalawo okugenda e Sudan initially ng'ayagala kumalawo bitendekero bya ADF ng'agamba nti Bashir olw'okubanga alina interest to Islamize the whole of this region, Bashir yawa opportunity ADF a training. Bashir yagwawo, eggwanga lyasasika, Sudan bagigabanya. It is not Muslims anymore abafuga ensalo ezitulinaid. Neither, by the way, are they Muslims abali Congo. Kati babanga Bashir omaze okumujjawo ekyali ekizibu kyo, obusajja obusiraamu ne busigala nga bukyakuleetako obuzibu obw'amaanyi. Kizibu ki kyalina? Is it the Muslims? Is it those few individuals abagenda? If it is those individuals abagenda, why does President Museveni consistently n'abalala bonna talk about this as Islamist groups ezigenda ezitta abantu, despite the fact that LRA eyeyita ejje lya Katonda tetwagiyitako naye abakatoliki nga yayina ne church Bishop Odama yavangayo openly ye kusaidia LRA, but they never, yes he did, and even mediated okubanga alina close relationship nabo, but they never called LRA ejje ly'abakatoliki. Kati wamala okumanya nti bano bayise ejje ly'abasiraamu, lwaki President Museveni tatuula n'abasiraamu n'amalawo ekizibu kye n'abasiraamu okusinga okuleetera okufa? Aisha, do you assume that abasiraamu bayina call ku ADF nti Museveni ayina wanaatuula ne Haruna oba ne Mubajje oba ne Seeka Kamoga n'afuna a call on the ADF? Do you know what makes me think so? Ugambye nti Bashiri yaliwo, Bashiri avuddewo, Jamiru Mukulu avuddewo, bagamba nti balina Hassan Turabi, it was a very serious problem wano nga President Museveni tasobola kukola statement nga temuli Hassan Turabi. Hassan Turabi avuddewo naye abakutawanya ne basigala nga weebali ng'ekiunite nga kikyali kimu busiraamu. Kitegeeza fundamentally bano abantu akkiriza mu ideology eyo balina obuzibu naabo. But is Mumbere Musiraamu? But have they called the Mumbere Catholic or anything? They have not. They basunulira Mumbere nga Mumbere. Romushana ekyawula rebel groups zonna ze tulina ku ADF is that ADF bagifaananya ekifaananyi kya community emu. Era buli ADF lwekola obuzibu onasiba kwogera wanagamba gwe bakutaani Muhammad tufudde bagenda kukwata ba Muhammad bonna bakitegedde. Era ekirumbya bwatuuse ku machagaleero n'atugamba nti bw'alabye obulumbaganyi n'agamba nti tufudde. ono Fedemu eyankwanga Mukulu Museveni teyagiyimbirira ng'obuyeekera bwa Buganda. Yes, he didn't. Okay. Why? Because kyali kigenda kuyamba Fedemu singa yakikola. Now bo yitira obuyeekero obulumbye Western Uganda obusiraamu, bo buyitira obukristo obuyambi, bo buyitira obukristaayo obuyambi. The only way you can isolate insurgency eri mu Western Uganda kujiyita nsiraamu, because it is easier by the way okuwa ADF amazzi than ogaweereza omusiraamu.
It is easier to generate conflict wakati wa Westerner no Muslim. But the population has no problem. Obuchayi buli rooted. No, I don't know where it came from. Honestly, Chivazo is my witness. No, I have no. You see, problem where with analysts, you don't go deep into human sentiments. Chandi yambe singo chukora. Naline Chivazo kulumbe rwa chitawo wa Richard Maguma. Yes, omuchara innocently. Nagamba ya my sister yafumbirwa omusiramu na hivyo amusonyiwa amuagala. And she was very innocent. In other words, Mukuru Museveni. Honest. Yes, it's Mukuru Museveni. That's the sentiment. Jarawa. Yes, it's there. It's natural. So we deal with them. Chobara abatusarira but tosobora kubana ambaga. Niwe banga waliwo omusiramu omu mukyalo kyonna omusiramu yasala. Because we are trying to live with them. You look at it as if it is positive. Naye kubeera ngoloza abana abakristo we have to live with them. Romushana. Eyi nyicho yogedde. Nti bali obabatiza nti abasiramu. Obedde community ina tension. Ina discomfort. Hostility. Nabo. Kakati buli yatta abantu. Ayo ky'abaana ku ssomero ga nti beebo bennyini abasiramu. Kitegeeza nti ate oyongera. Yes, you're adding. But they killed them in 1979. In 1979, you remember? During UN TPDF ngirumba. Katogamba ayabata wazinyerere. Bata bamogera ko naye nabyegaana. Waliwo ayabata. Ekyo Museveni nakimubuuza teyampa answer. Ganti abasiraamu bagamba tulabiko olina obuzibu nabo. Era na mu lutalo 1979 wekenyini gwe walumba nodda abasiraamu abawerako deliberately ng'okigenderedde nese nabuzanga innocently of course. Those like she said and naive. Nenga nganja kumanya what should I explain to the cannabis babirate? I didn't get an answer. Of course allegation yali. Baga anti yata. Allegation yali mutekeddwako. Nti agenda napo okungana n'agamba abantu ba bulijjo nti ffe tutemye enduli egudde wansi mwagala n'amatabi era tujjana ngo tugasonjole nti kyekiriga nti oyo munene yamini tumugjewo kati nga mulina okusotingawo naye n'abeegaana bataata babayimamu kasozi mwe bagendera zenjuki ebyo babiwandiika mu shariati lugamba we bagendera Aisha maliriza naye Peter onakyogedde ate statement eyo ono kyayogedde kikulu nnyo nti oli okuyita abankwanga eggye lya Buganda kyali kikolera nkwanga okuyita omulala yenna eggye lya Ankole tiwudwakfu Ankole naye okuyita ADF eggye ery'abasiraamu it works for him okitegedde so he continuously calls eggye ly'abasiraamu to isolate this community. Abantu basigale nga babalabanga abasi endako abasi abatugumbuzi hold on because also si kituufu okusindika ekifaananyi eki-exoneratinga ne bali because tumanyi Jamiru mukulu abadde mu ttale abadde n'eggye abadde ne camp abavubuka I don't know who is working for but Jamiru mukulu abaddeyo abadde n'eggye abadde ne camp ebyo byonna talinaako byeyeegaana babaddeyo so we cannot totally clean them of this unfortunately or eggye lino the bulwark of it basajja basiraamu bayinza okuba nga beeno bayinza okuba beeri ne the bulwark of it kyekimu kubanga ne mwami Museveni nabo bwe bakola eggye lyabwe erya Fronasa the larger chunks of it baali balaalo n'Abanyarwanda iroboti yakibayita and they were Peter kyekibuzo kyenkubuuzizza kubanga ya justify nti Jamiru mukulu kisooka okubayita abasiraamu eggye ly'abasiraamu kubanga era indeed baabaddeyo
what stopped you from calling a coin ejeri abakristo? That answer has never been given to us. Newankubadde yeeyita ejeri abakristo. Ndowooza kanyambeko Aisha tuwumba wumba ekibuuzo kyo kiri kati emyaka 25 oba 3 kino ekintu kye bayita ADF with all the resources zemuwadde security na kiki it has refused to go away and it is an allied force. It means erimu groups nyingi kiki ekibuuzo kye tulina okwebuuza olwaleero wembadde ntambulira Kanaabi nze kyembalenga nti bomala okulwana okutta bose kubanga basse bangi era bebatta ne bakomolaga nti we killed. President Museveni has several. At one time, Baba's Yatuganti, they have made about we killed. What are they okay? Kati bwamala okutta no batabanji. Nenga bwamala okubatta badamu ne bameruka. Ate bameruka, they don't cause problems to themselves alone. They cause problems also to the communities. Ne badamu ne bameruka. Lwaki togenda n'ogenda ku Kibondo? Ekibondo n'omala okutundula envunza weeva kubanga bivaamu bye bino ebyabadde ewa Kamoga. Nti buli walaba kasinga grouping akabasiramu nga bakatudde kasoma jini yaabwe gwomera olukiku buli walaba mwana omuto wakana akataka ambadde enkofiira olaba katujwa akameruka okay kakati lwaki togenda n'onoonya Ekibondo n'okitundula n'otereza embeera? What does President Museveni lose? Bw'asalawo n'agamba nti let's sit with the Muslims obuzibu bwaffe buli ki abagambe baleeta abantu babaleete you see Aisha now falling on stereotype kati eri now obadde boxed okutuuka mu stereotype egamba nti actually these are Muslims. No, I'm not saying like that. Because when you ask one Yoweri to go and talk to the Muslims olinga agamba chichiriche nagamba now Museveni is a victim. No. If Mwami Museveni talks to Haruna Kanabi or Seka Mubaji or Supreme Mufuti, does he have leverage on that group? I am certainly not. Peter, so what is the business of the president talking to Haruna? Mukukibazo. Some information yinza okulaga problem gye twolekedde ng'eggwanga. Lumu nali mu taxi. Kati taxi eba efuluma okuva mu taxi park nga ku mulyango waliwo omukyala abulira enjiri. Omusajja abakristaayo. Kati omwami omu gwe nalowooza nti musiraamu n'agamba omukyala naye gwe natebeeza nti musiraamu oyo ennyambala yali ayambadde nga aishol. Omwami n'agamba omukyala singa abo baali basiraamu tabakkirizaawo singa babagobawo dda abasiraamu ne bagenda basaasaana n'enjiri nensirikirira nnyo ekintu ekyo. Kakati olaba nti society stereotype ezzeemu endowooza eyo ate ng'eri deep seated. ADF of course tekiikira busiraamu absolutely naye ate nayo etapinga into the stereotypes, the sentiments. Kati tulina okwebuuza eri ebikoleddwa gavumenti zaffe eri ebikoleddwa gavumenti zaffe bonna ba beneficiary abongedde stereotype. The entire political strategy of the counterinsurgency. In other words, system ya Museveni gyakozesa kulwanyisa obuyeekero obubasayide eri one tebuyina kuba bunyarwanda kufuna besi ya Kagame, right? Ekyokubiri tebuyina kuba busiraamu tebuyina kusitula Western Uganda and tewali ngeri gy'osobola okujja politically ku byeddiini nga toli mu Kristo toli mu Kristaayo n'ositula Western Uganda as an uprising. Kasitaba kuyita musiraamu you can't ne wabanga oyina nsonga otya you can't lift up. You get kati ye achari mu 1970s 1979 bitanga ngogenda obadde obuze ekibuzo kikulu nnyo ondaze nti ndabika ngudde mu katego k'ekitimba nange kati muli mweyongira nenkugamba nti first of all nyakobolera the Muslim community is a victim of this in several ways. Bweba yateko okwerwanako akusada ntizo okwagala ndowooza ADF egwewo is the Muslim community n'okusomesa eddiini kizibu nnyo
n'okufuna placements mu government kizibu. They fear putting you there. Ne baba wadde Banga babalabanga muli bazibu nnyo. baba wadde oluguudo lwaki kankubuli omusiraamu tosobola muteeka wali strategic kubanga balowooza nti when you embawe muslim you're in serious trouble. Nze wano nakayanako eri wano waliwo government departments bw'oyogera bwotyo ayisa nogaa nti omusiraamu bamuba n'ebifu ate fe abatuliki twogera eki mpuliriza Gasimbagane ne bannamawulire banda John wiiki eno batusomedde budget anko wa Romushana teyazze abaana bamuyita jjajja ne bano ba Romushana bamuyitanga anko yadde ku mutimbagano teyazze we nalabira nga Aisha atuweerezawo aka message nga nkoze olugambo naye soboleke Peter nali kakiiko kokuinvestigatinga nakawa nagulu akakiiko kaffe among the companies kafaultinga was company ya Abubeka yemu ku companies ezifuna sente ez'ekimpatiira ezitakola mirimu kugigusa era yali beneficiary ku bintu bya Naggulu. I was dismayed okulaba nga Abubeka despite report yaffe bye yafuumuula ku Naggulu kwa Abubeka nga Abubeka bagiwadde oluguudo. Sanyukako because a local farm. I think someone should investigate and open veil of Abubeka so that we get to know who is this Abubeka man. Kwa wakati umetwaba wadde oluguudo bameka babanya Abubeka oyo nani Abubeka. Aisha simanyi basis ya report ya mabwali naye nze kiyinza okunfaaminga nti you give the devil is due. Bebatukolera oluguudo namasuba leje John tugende ku during the COVID I want time to know who is Abubeka. During the COVID time we should unveil. bajjeko kati nagenze John straight njagala kudiringa na speech y'omukulu ku budget. The budget we've dealt with the budget severally naye speech y'omukulu ayogera nawuliriza mwami Museveni and for me very interestingly abantu be batwalanga ebikulu nze wange tebyabadde bikulu bino ebya trillion 17 ze yalaze nti zimuluma nnyo nga wiiki 2 emabega babadde bagenda kwewola wa Manerende Kenya mu parliament ne bakuba mu Manerenda ne bagana ono Manerenda talina na sente talina na franchise talina naye ye buloka agattaka kande ka gundi ne baleeta na secretary tebakanya ne bro ne Manerenda commission yali ayina okubawo simanyi ina mu secretary government we chava ne Ghana government we yaddira nedda nega nti anti naffe Manerenda twamugenze omukolako due diligence nga ayina ekizibu era eyo tetugenze but for me that's not the story. Nina akanga akabadde katono nnyo kabadde ka ye Karangwa yabadde mukyala yabadde Karangwa alima kuyiike mu n'ekitundu alunda alunda kuyiike mu n'ekitundu yabadde asimwe bajadinzi jukira ajukira ajadinzi jukiza naye President Museveni yatunyonyodde ng'ayina enkoko zimuwa milioni 10 naziizo n'atubalira ebintu nega nti ne presidenti nze wange mulimu ebintu ebyangu presidenti ng'amagi farmgate price ono atunda tray y'amagi omutwalo gumu 12,000 Aisha olundalundayo ku bukoko yalima ntangawuzi nezimufiira kanabya amagi ogagula sente mmeka twalo gumu 12,000 kati tray kuduuka ono agatundira ku faamu gumu 2 nempuliriza n'atubuulira ente amata gezimuwa naki nagenza okuwulira ng'ono mugagga fugge kati ono mugagga fugge nade nina opportunity emukitundu ekyaneewunyisiza kwegamba nti report ayagala giteka mu museum ngamba kati no John nze nabadde nina awalala we bampise okunyumyamu emboozi ya caayi
about the budget nga tutudde n'abantu ababitegeera nga nze kapere nange nembuza omukulu okuva mu URA kyomukulu gwe batunnyonnyodde akuwa tax returns zenkana ki kakande bwe ntunda ekibanja leero I do a tax return gundi bw'atunda enti 1.5 kati nabadde nebuuza ono akuwa omusolo gwenkana ki kubanga atunda amagi gumu bbiri nga market rate ono agambye gumu bbiri bwenagenza okutunulira nga president figures ze bamuwadde ziri very interesting naga nti naye yayanguye okutuwa rider munene mbozi si yange yes mukulu kibazo era nivision ekyalina project ya harvest money actually yesterday nabadde nsoma ne harvest money olyakola atya obuzibu bwe yafunira ddala project era bwesanga abalimi bangi tebakyayaga kubateeka mawulire lwa nsonga eyo yennyini bateekamu nga munoonya omusolo URA nayo mu kawuke waayo okunoonya omusolo buli sitole yafulumanga omulimi nga yetetegula funa zino the next morning ngakonkona kulungi sebo tujjukidde omusolo gwaffe abasajja bagamba nti new vision enenkogana ne URA kati tuwenjulire basajja kujja kutujja mu misolo naye nga kyogera kituufu nti abantu ab'ekikanga ekyo bangi nze nina okwewunya kwange omusajja anoonya omusolo nabadde ndowooza nti president yandirowoozezza nti kati abo abagagga nga ye Brian byekwasose bulime neyanziza omukulu gwe babadde bawogerako ye Nyakana president yatutemedde Nyakana kuyiika emu n'ekitundu nengambo banteeke mu resignation I think I met Nyakana Mengo ku total nangamba government temwanga y'obuyambi n'akatono it only mentions the success story sebo mukulu kibazo kyengamba nti ne president naye yomukwali ku balimi abalina otuwa omusolo abalina abakuukutivu abatunda ente South Africa ewa Ramaphosa nabafuna omulidi naye simanyi obayatuwako ku tax returns n'awagudu example neza Ramaphosa bazibbira mu nju nga alemeddwa zideclaring oziwamu omusolo waliwo omukyalo omu eyasuggestinga nga badebatinga budget nti nente tuziteekako omusolo kubanga tukitegedde nti abalunzi b'ente bano bagaggafugge minisita n'avaayo ali Frank n'amugamba nti leka oyagala kutatana bulunzi nenga nti kakati bano bawa omusolo gwo naye mukulu kibazo issue eriemu nti president kino kwanga kituufu nti ensimbi azifuna omukulu oyo naye olaba weebuuza nti webaatuukire okutwalayo batwalayo Bakalamoja ndowooza ono yakola lipooti yali atatu Bakalamoja okulambula enankaniye faamu eyo banabanyazi b'ente babalage nti nga namwe mukyuka musobola okulundira awatono bagagafunge fasi oba okumulonda street okumupiikinga kitegeeza nti is somebody is not a nobody era ebiri mu report byetaaga verification naye nga balimi bali mu Uganda abalina ddala faamu ezitegereka era eziri very modern ate omuntu abasinga tebawogera ekyebuuzibwa nti basasula emisolo omukulu oyo ndugu kati ali esimanyika ageze Moscow okusinkana Putin y'omu kwabo balina faamu ez'amaanyi kulehoimaawo waliwo faamu ennene ddala banyumiza nti waliwo faamu ez'abanigi awo nandowooza nti mukawafu ono okunoonya emisolo n'abo faamu ezo nazo zandibadde tageti URA naye sindika y'abantu bagaa nti amatamutulalina fitina y'amaanyi omusajja agayala kukubiriza abantu bakole bayingire mani economy kati Uganda revenue oliwa sose kawo president yagambye nti ratio ya GDP to tax eri 13 ku buli 100
naga nti tajeti yandibadde kutuuka wali bannaffe we bali ku 39 39 ku buli 100. kati obwenkanya buyiddewa oli alina obuzigo bwe busatu bwa lumwemwemu mu municipality ewali omushana URA ne local government bamuli ne bakinyezaabwe baagala musolo wakaduuka bamuggalawo nga bagala lwaki ono alina faamu eprocessinga n'amata gatunda mu supermarket ye tebagunoonyaayo nago bagunoonyeeyo nga nkyali mukuŋŋaanya ekimu ku bintu ebizibu ennyo era iba ekyo takkiriza kwe kuwa list simanyi wa parliament erina obuyinza to produce the document okuwa list eraga abaweebwa musolo abasinga obunene yafumako emyaka mingi egiyise naye kakati URA getwalanga classified information lwaki kubanga betusuubira okuguwa mu bungi tebaguwa ate baguwa ate bwetasuubira guwa kitegeeza nti mu lutalo olw'okuŋŋaanya emisolo awo gavumenti bwerina okutandikira nga abagagga ngaabo munkulunyakana n'abalala abafuna ensimbi aba harvesting money from agriculture basasulira omusolo naye otherwise ebisigadde Gasimbagane addayogeranga ndaba efitina gyayolekeza Nyakana nene naye simanyi ate Nyakana kati naye no by the way nze Nyakana ye yabadde story ya ne president yabadde n'omusolo ogutasasuli yabadde ne bana baki babayita bani amabanja 17 trillion zigenda kusasula amabanja Romshana wana agambye mbu zaamulumye nnyo ngana yani azeewola naga nti kati ku mulundi guno teweewolaayo nnusu nga toyise wange sebo mbadde njagala kuwa bano abalimi abo be mugamba omu ali eyo Soroti sajja mulimi wa micungwa yaga nti nalina faamu yange wano nga nnene niyo omukulu gwe yankyalira amazima ebintu byonna byatandika okukka wansi tola ne sitowa mwe natereka micungwa naki n'emiti nkandiswa gitema kati ndowooza birala so simanyi oba yowa naye yaga nti okukyala kw'omukulu twamukola bubi naye mukuno kibazo nga tuvuddeyo president yatendereza Nyakana naye ndowooza tujjukiremu katono yali omu ku bapromota ba 4 acre model oba mugijjukira bulungi n'agiyimba tanaba natuwa accountability n'agenda ekawumu wano n'agiteekawo n'agenda nawe ewalala ina gye ng'akwata akagaali awo ekawumu ewali faamu ye ku lwekapeeko awo nagendawo okugula emiyembe nga mmanyi nti bano nga bwe balinaanye omukulu wa kacupa eri busiikiri eyo nagisanga gye Kenya eyo oba tonatuuka wali tonatuuka ku faamu wali okyali eno naye ayina n'awalala we yatulaga nga mujjukira ekifaananyi bano abanya vision bakikozesanga nnyo ng'akutte akagaali n'ekidomola ky'amazzi n'akwata n'essubi n'abikka n'obucupa n'azijjukiza wamulabako Fombe Wannanda yabeeranga mu musizi oba ankikinale mbuuze kati ebyo byonna simanyi nga tetunnaba kudda ku Nyakana eno 4 acre model mukulu kibazo oyo yabaaki andi kati akulaze ne 1.5 ekola okusinga 4 tuva ku eyo ne tudda ku zino model kuba zaali eruweero ne saidi eno mu Busoga oba nayo yateekayo nayo tetumanyi kyavaayo naye ng'ekyo kivuddeko abantu bangi mukulu kibazo ndowooza oli omu kwabo bagenze ne badda mu nkumbi terimba ne balima mu busobozi bwabwe naye bwe kituuka ku njagala nnyo okumanya Nyakana yakola ki ekitunda okubanga ku farm gate efaanana n'ono wa retail abalimi abalala
kyebatasobola ne balima kubanga ovuddeko sebo kuba no bemugala lumonde muwogo ow'endagala mukulu kibazo mwe mwabe emmotoka ate temujoga ne muddamu kati ogenda n'osanga omuntu ng'alina ekinywa ky'endagala n'okigula siringi 4,000 ng'asibyemu endagala 100 kati ne weebuuza eri neki yafuniddewa n'otuuka e Kampala n'olulagala nga balugula sente meka Aisha batunda Aisha mubuuza oluusi batunda endagala 2.5 oba endagala 3.5 oluusi lutuuka ne ku 5 kiraba kati bwe buzibu ono ye police maker naye tamanyi na wandagala mbeera ye yakolanye kati bw'aba biteeka yakubeera mwekanya simanyi gye bagula wandibadde mutuufu tofaayi wandibadde mutuufu omanyi endagala sente gye zigula buno seba alina olusuku e Kampala subsistence family kakati osobola okukola sente mu ndagala kyekyo kyennyini nimeyo kayinja atunda endagala kayinja bogoya ebitoke ng'ebyo bogoya tasalaako ndagala nooba omulembe oyafuma mu kaveera n'agaana okufuma mu bogoya endagala ezifumba zibeera za kisubi kayinja kati gwe oba ogenda ozigula mu katale ozimanya nti luno lwagonja luno lwagonja naye kyengezaako okulaga omuntu oyo bambi n'omutunuulira naye n'alyagadde n'ow'endagala oyo agenda ayikire ku nyakaano oyo alabe olulagala bwe lirinnya value engeri ye gy'atundamu ebibye okubeera nti ebibye bibeera bya bbeeyi nnene ne bituuka n'okuba nti amagi nga nawe wawulidde nyakaana yeka mu speech yonna ŋŋendedde ku kikyo nze ekyo kyabadde kyange kuba kyewabuuziza kakande nange nze nagambye kakande kino ye yabadde highlight yange kale nange kantwale alinga tekikkiriza nti kituufu avaako era kyetwebuuza nti modo ya nyakaana eyo abantu bagitunuulira batya omulimi oba omulunzi w'ente akubulira nti amata gange John wuuno alunda ente naye ekikopo ky'amata akitunda sente mmeka aganyakaana gabadde gammeka kankubulire ebikopo balunda wano ziro kwezi mu Kampala ekikopo kiri ku 10 standard kikopo liita oba liita batundire mu tampeko weza liita bashobera 1,000 kitegeeza liita mugitunda 2,000 muli baga ate abantu bagagala nnyo kubanga li genuine kitegeeza nti naye kanabi wootunuulira rate ono gyabala ente omukulu gye yabadde agaye eva mu liita 30 olunaku ku 2,200 kakande ate no munange abantu sebo abantu bawano eyo ente evaamu 15 ate bazaagala baga nti twagala nganda kubanga mukubala eri kitegeeza nti ono alina 60,000 olunaku nange nalyagadde amagi naye ag'eŋŋanda gali lwaki toyagala ganki naye mukulu kibazo kakanda alina kutunda bikopo bimeka okufuna kilo ya sukaali gaafuna olunaku oba 15 kanaabi ku rate ya liita 3 olunaku kakanda abeera evaamu ebikopo bimeka bw'aba ayagala afunemu kilo ya sukaali kanaabi wunzika input erina okubanga nayo si fitina naye sukaali tomwogera kubanga is bad for your health neba nalinya ku mpaalo okufuna abaguzi b'endagala batandise okumpeereza rate z'endagala bw'endagala 3 siringi 10,000 naye kati lwaki taliba kitooke wuwe kati oyo lwaki tasimba kitooke wuwe kakanda oba sukaali mubi atunda bikopo bimeka okufuna transport yamuleeta ku Gasimbagane bw'aba waakulinnya takisi emugye enamasulo emuteeke Kampala alinye yawana akoleki n'okuddayo wandibadde obuuza lwaki tavuga and when he retired ne lwanka gyali lwaki tayagala kugula mufati yawe nyakaana nga Gasimbagane ne bannamawulire ekisooka kya byonna lwaki tayagala kugula mufati si kyamagezi mu kaseera kano newankubadde twagala okwongera government revenue naye si kyamagezi mu kaseera kano kuyingirira nnyo agriculture sector
Tax. Yes, I'm being honest. Tax is a demotivator. Biseera bisinga obungi omuntu asobola n'okulekayo okukola kyabadde akola obuseke bw'omusolo alinda byoko omuntu agamba badde sibikola nga babizijjawo oluguddewo ka bizinesi kange ne bajja ne babanja kambiveeko omusajja alina ente 2,207 nzija how can it be demotivated ng'atunda ente 5,500 I don't know what happens kati ye mti Museveni agambye nti genda mulinde ku hides and skins genda mulinde ku mata genda mulinde ku ki that's him kanabyakoze obuzibu naye abalinga Museveni esimu yange yo nejjudde bbeeyi za ndagala abayi mulimu ebitooka ewammwe lwomukyala abagambye alina mbadde njogera olaba kandowooza omutunzi w'endagala nga njagala mugerageranya n'ennyakaano oli naye ku farm gate kati abalinga Museveni abalina ente ezo magwekalo kyaboneka abasingako obungi beba bakyaliringa lindako bw'omala ogamba nti ekonomi yo omuzinzi gwagwo yo gukyali ku agriculture kakati ate gwe ku sente ez'okollectinga mu agriculture oteekayo ki actually tetuteekayo sente babonaabona bokka bagenda beerandiza kati sekita eyeerandiza yokka nga togiteekamu okunyonyuuta oginyunyutemu akatono ke balina kasiita gojjako sente yoteekayo it is not fair kasiita gojjako sente oteekayo kakanda azimba emizigo n'omusolooza yo omuggyako amuteeramu Kati, your argument is like if we are to cripple, let's cripple them democratically. Is that what you are saying? No. Let's cripple them democratically. Omukulu Museveni agamba nti they are billionaires in that sector. President Museveni tetubatumugamba before you go to the kuwenyumba omukyamutadde wa budget tugeza kumugamba eri abantu exemptinga abatetekedwa kubeera exempted. Eri abagudojinga omusolo gwaffe nga bafuna obubalwa bwa gundi ne badojinga omusolo. Eri abazibba obubbi. Fe opposition twatula tubalaga wowe osobola okujja ssente nga tetomanya naye ng'ogenda nze nawuliriza budget speech naye na Museveni byatandisa ebya 1 acre plan era ebyogamba byanyakaanayo nze namugyeko olwatandisa simanyi 1 acre nenzijako because that story of 1 acre and 4 acres been around for a long time it hasn't helped and number 2 abatayina ttaka liwera yiika be basingako obungi ffe butambala not many people abayina yiika y'ettaka abasinga obungi baliving on half an acre President Museveni alina solution kinekirala tunagambolinga nga bugambulizi bwe tutyo as if we don't have a policy egenda kuyamba we are gambling nyakana akola binongo nja ku radio tuya nyakana simanyi kidda walime akola go nja ku radio are we going to continue gambling over lives of people? Tetina police etinfominga byetukola. Nyabo, agriculture mu si ezikulakulanye si abantu. Chelsea, ensi zoyogera mu abana eke obumu babuveemu eyo debate gire bantu kyogereko oluvanyuma. Babagyeko kakati nianza mukulu kibazo. Mukulu Museveni yawadde aspect emu okushumba. N'umushumba family yo bwe kutuka ya kibazo ne kutuka yakanabi ne kutuka noga kansenke ngende wa kibazo ne family yonna mbate muri bakozi mba muri abashumba kakati Mukulu Museveni yegwanga ne basenze shumba I don't know kaso kitekede that you are no longer a surviving entity as a family tusobola kwebesa katunogenda kufuna mulaga wesigamako nogenda mu family yoli kato watuli mukozi ulimiroli ate nawe ne welimire ebibyo mu that's why wafe bajjanga kusaka it's different but anyway kakati awo Uganda we yawade aspect emu nga bamugamba zino go tunazisoloza mbadde nzeetaaga bado zeetagira kimuze nkuleko byo nabyo nanga tugenda kuziwayo banja eri mu baala sente zanje mayiziruma kakati waliwo aspect endala eri ku page I think page 7 of the speech nkwadde nanka nawo photoshop okirabye ngagamba the import bill is $7.1 billion. The import bill by Apple. Twali at $7.1 billion. Now our export bill
yali at 5.8 billion dollars. Ekitegeeza tuyina trade deficit of 2.9 billion dollars. Kulwaffe on our own nga tetuyingizaamu nga tewali nsimbi ndala zonna eziyingira okujjako nga if we are surviving on exports sobola okugula kati abamu mwandibadde nga mukola application mu Bank of Uganda okufuna foreign currency. That's where we are, and that is by 2.9 billion dollars. Kati najja n'agamba on page, I think page 8 that direct foreign investment in seems abasigansiga bava waweeru zebaleeta is 1.5 billion dollars. Now is 1.5 billion dollars nazo zokka on its own tezisobola kusasulira our import bill. Deficit gye tuyina but in our workers remittances 1.3 billion. Yes, kata okusobola okubaawo kati we survive on nkuba kyeyo. For Uganda now to be tutunda abenkuba abakuba abali mu nkuba kyeyo singa be batuyamba fe tusobole okubaako byetugula waweeru. Now he gave one statement there eri kulituko that zino direct foreign investment ensimbi omusigansi nsimbi zaleeta zezituyamba okusasula amabanja. It is now what is helping us clear our debt obligations, and that's a disaster. It's a disaster. Direct foreign investment esente ziva asiga ensigo bw'obanga zogenda okukozesa okusasula amabanja. Remember weyekangira aba ayagala kutwala sente ze singa nti esomero lye bayokyeza eri omusigansigo omusigansi abano baliroko and kanko information. That's what is happening to Kenya today. Chobera Kenya ino obuzibu bungi kubanga bana basinga bakola direct investment, they are now withdrawing. Yes, so in other words businga basalawo okuzidrawinga sente zaabwe because toyina reserves. Our foreign reserves, I don't think we can even do 2 months. Can go some information which will help you understand the context. A foreign direct investment engeri gye Uganda gye calculatingamu singa omuwarabu ajja n'agenda mu Uganda Investment Authority ekyo tetwogerako n'agamba nti ngenda kuleeta millions za $2 kakati yo government ekirikodinga ng'ezazze. Yes, that's direct investment. That's what it is called. Some of it is just let me conclude this. Therefore, it's a disaster. Kulaba nti ensimbi zojja musi asiges. One what does take a munguru. You don't need to borrow. Now lastly, omukulu for the first time has not physically addressed Parliament. First time? Yes, because of Poma.